Ochalaba okwanjula n'embaga. Abasebo ne bannyabo nsanyuse nnyo okubalaba okujja ku mukolo gw'abaana baffe era bannange situmanyi bwe tuyinza kubalaga kusanyuka naye nga tuli basanyufu nnyo. Amannya nze Mugumya Livingstone nga tuva mu Buddu. Sijja nno kugenda mu bingi nnyo njagala okubuulirira abaana bange kansookere ku muwala wange Nakalya. Weebale nnyo, weebalire ddala byonna by'otulaze. Nkusaba obeere n'amatu owulire mutabani Vincent Sserumunye. Bannaaye nali musajja mukambwe bakula. Agnes, nkusaba ogondere balo nga maama wo bwakola ki? Nkusaba owulire obufumbo obuzibu kubanga ffe gye tuli ate mwe gye nkoze ki? Naye nkusaba owulire Sserumunye. Bazadde bannange kyenva ngamba owulire Sserumunye kirina okula ly'amaanyi nnyo. Lwaki? Bazadde bannange abaana abawala be mulaba abalinga enswa bayitirivu, naye mwana wange n'olabanga ofunye ekkula erifaanana bwe lityo tekiyita kintu ky'okuzannya. Yagala balo nga maama wo bwakola ki? Mutabani Vincent, njagala obeere n'engalo okwate muwala wange bulungi nnyo kubanga kyekituufu abaana nali nabakuza bulungi, naye nkwegayiridde muwala wange mukwate bulungi. Kubanga iyo tegenda kumpa bifaananyi bino bambi nkwegayiridde ompeere main camera bakiriza Folonta P bakiriza emu otyo biri mpulira satu mpulira nya yes gwenda obakozibala chocolate eclair Fanta Mountain Dew Podmas tano. Are you there? Cause we can't help but let it show. Smiles. We can't. Well. Auntie Sweetie. Number Mr. Oh, it's you. Number Mkuru Vincent. Auntie Yenze Aki. Nafumbie. Oh, dala. Kati kwato liyeko. Ndina abazadde abalungi abazaala abagole baffe abagole abakoze omukolo omulungi mu covid ono banaye muli mutya musooke mukoonemu essanyu kyekyo dadi bulungi maama sibeta nno maama webale kujja munaaye webalire ddala nnyabo. Oli ku ludda lwani? Ndi ku ludda oluzaala omwana omuwala. Wegamba mwazaala bulungi ola omwana watabaswazi
nyawo. Mami yaliwa. Mami yono. Mami webale. Bannange mwebale. Yakwata ekitooke. Eche? Yakwata ekitooke. Naye kakodyo kike mwamugamba akamuwanguza. Akakodyo ako kawanvu. Tupile. Ate ono jjajja w'abaana. Ye maama waffe. Baleko mujjajja. Kale mukwano nawe gyebale. Akagambo k'ogamba omugole waffe. Omugole waffe kye mugamba abeera omwana omulungi ennyo afumbe nga nze jjajjawe bwenfumbye. Muwa mukisa mwereere obufumbo bulungi bunyuma. Ebyo bye bagamba nti obufumbo obuzibu si buzibu n'akatono. Obufumbo gw'obufuula obwangu gw'obufuula obuzibu. Kale bambi mami bagambeko abagole baffe. Abagole kye mbasibirira njagala omwana wange Nakalya Agnes abeere muwala nga awulira omwami amukwate bulungi abeere mukyala muwulize afumbe nga nze maama we bwenfumbye kuba ndowooza ngenda myaka aga nga nfumba ng'okyanyirira kyali mbooko ne baby boy yaliwa yono mwebazeeko munnaye okukuuma munnaye weebale kunkuuma maama w'abaana weebale nnyo nnyabo nobeera ng'okyaliddenzi ddungi to kale bambi kati funeko ku bano bannange nsaba babuuzaako maama ate nammwe munyumye tewali munyumye nnyo bannange kozi tugoonako bukoonyi ekintu kyajja ekinaabangalo kyajja tulina kwegendereza tubeere balamu era obulamu bwe bugagga bakadde baffe bajjajjaffe okulaba emirembe egyayitako n'egyaddako ne batuzaala babeeranga beegendereza era ne batugamba nammwe okungula ensi eno mubeere beegendereza kati mu bwegendereza bw'olabira ati naffe tutandise okumera envi netufuna abatuyita bajjajja kirungi nnyo abagole baffe mami oyagala bagamba ki abaana baffe abaana bange abo obugambo bwe mbasibirira njagala bategeeregane bulungi bawuliziganye bulungi basonyiwagane mu ebyo ebiba bibasobyeko bebiba bibasusseeko beebuuze ku babasingako mbaagaliza obufumbo obulungi amiina. Agnes Ambangude Masa Chinaga Uno Bino Zambanji Munda Abasinze Simiga Babande Bande Sungona Tuteko Azibu Kono Sajja Munju Wampisa Muntu Muramu Yantute Uno Bino Zambanji Munda Abasinze Simiga Babande Sife bagulumivu amaanyi sife tusinga okusegeera sife tusinga okukola buli kimu naye tugulumiza ekitiibwa ekyo olw'ensonga Mukama yatukoledde. Twatandika omukolo gwe nga tusuubira abantu 100 ne bigenda nga bikyukako ne tudda mu 200 awo kati mulabe we tuli. Mukama tasaanye okutenderezebwa. Engalo ez'amaanyi. Bakadde bange embeera nga bwe mbadde mujjagiraba tewali muntu yasigala kyekimu. Twatandika embeera eno twatandika emabega mu kwanjula wabiseera munye ne mutegeeza
ebimu ku bintu ebintaataganya bwe butamalaayo nkululo gwonna oba mwetoolo gwonna ekikuba kwanjula ndikumaa kuba nali sijjukira nti nali nkikozeeko kati ngenda okulaba amanyisa ekiseru munyine n'omukyala batandise okukandaalirira nenzijjukira n'omuntu ow'amaanyi bamuwa omukono n'omusika n'asituka ate n'afuuka ow'amaanyi. tuli omukolo gwe gwedde mwami Vincent bebale nnyo okuleeta mukolo gwo ku Delta TV na bonna bali ku mukolo gwo. Delta TV erina okulaga omukolo gwo kubanga guteekwa okunyumira. Tugenda mu bulango kyalabira kugendako ku Malakai Ecology mwabalina retreat abagala New Year's Eve biriro liro bajja bikuba campfire weeri rooms ennungi ennyo weeziri ku Malakai Ecology ekitende. Nze Nogola banayambaziddwa Sharitas by the World nga tulina gowns changing dresses byonna ebikwatagana n'abagole. Omukolo gwo tugutegeka mu lunaku olwo lumu ku Nkrumah Road wakoma ekisime bakiyita Sal Complex esimu kweri n'abasoma enviiri kwe bali katukene mu bulango bwe tukomawo tugenda ffenna e Lugazi. Okyalaba okwanjula n'embaga.